Waliya Nanteza aziika kojjawe Sadaati Mugalwe yafa ekirwadde kya COVID-19. Nanteza atutegeezezza nga bwe banoonya omukka gwa oxygen gwe bayinza okussa ku kojjawe wabula nga buteerere. Ono agamba nti oluvannyuma baagufuna kyokka nga gwa buseere nnyo so nga n'obudde bwali buweddeyo. Wadde nga baali basasuddeko kitundu ku bukadde 45 obwali bubasabiddwa, omuntu waabwe yamala olunaku lumu lwokka n'afa. Nga basaba ssente nnyingi basooka ne bamuteekako awo baali bamugoye nga bamugamba agende Namboole. Then Namboole ate nga wala ne basooka ne bamuteekako awo katono ku y'omuntu ndowooza just to boost. Then olwamma ne babagamba kati basabye eki zaali awo lwaggulu ssaawa nga 12 ne babagamba tubateeke ku ICU naye they have to pay 45 million. Ne batukubira awo n'enkuba nga bagamba bane tuli wano batugambye bwe tuti tugenda kukola tutya. 45 ze basaba. Tusinga emmotoka tusobole okuraisinga ssente tukole bitya. Nga Waliya akyakungubagira kojjaawe ate ne nnyina Hadija Kakembo ssennyiga omukambwe yamukwata naye n'atuuka okwetaaga omukka gwa oxygen. Waliya ne banne baatabala kumpi mu buli ddwaliro lye bamanyi okufuna sirinda za oxygen wabula ne balemererwa. Ne tunoonya oxygen ne bibula. Ne tutandika okugamba kati tetulina kyakukola. Let's just wait for morning tulabe oba buli kimu kinaakyuka. Mu ddwaliro erimu bwe baasanga nga wasigaddeyo sirinda emu baabasaba obukadde 2 okusobola okuteeka nnyabwe ku oxygen kumpi essaawa emu yokka. Ne batugamba essaawa emu ayinza okutuula ne bamuteekako either n'addayo. Naye nga bagamba ng'okusiba ku kintu teekayo ssente ezo ng'ate tetuziina. Oluvannyuma lw'ennaku 5 nga n'essuubi ligenda limuggwaamu, waliwo yabalagirira mu maka agamu e Kawempe abaali bafiiriddwa omuntu waabwe olw'ekirwadde kya COVID-19 ne basigaza sirinda enkalu 2 era okukakkana nga bazipangisiza ku mitwalo 80 buli emu wabula nga buli lunaku balina okuzijjuza oxygen ku mitwalo 36. Embeera eno Waliya n'abalala gye bayitamu yeetanudde ebimu ku bibiina by'obwannakyewa okusaba gavumenti ebeeko ne kyekola okunogera ebbula ly'omukka gwa oxygen eddagala. Tumanyi nti mu Kampala essaawa eno omuntu w'anoonya oxygen kiba kizibu nnyo omufuna mu malwaliro ga gavumenti. Mulago bw'ogendayo ejjudde, Namboole nayo kumpi ejjudde naye ate Namboole era abantu. COVID bwe yazze ng'ayagala oxygen mu bungi kyetaagisa okulaba nti government eteekamu ssente to boost the local production n'okuggyawo omusolo kw'abo abatuwa oxygen yennyini. Bano nga bakulembeddwamu aba SEHAD batutegeezezza nga gavumenti bw'erina okubaako ne kyekolera amalwaliro g'obwannannyini agapaaluusiza ebbeeyi ya oxygen mu kiseera kino ng'abalwadde ba COVID-19 bangi bamwetaaga. Ngeri ki amalwaliro ag'obwannakyewa private hospitals gye gasobola okusaamu ku bisale bye bajja ku bantu? Tumanyi nti gavumenti erina obuyinza obwo. Batusaba mukyala Nakalema nga bwe yagenda ku baasi n'asaba bakendeeze ne baleeta baasi za gavumenti okukendeeza ku ntambula ne bayamba ku bantu. Kyandibadde kirungi nti Afande Nakalema ayingirawo ne wano mu malwaliro. Ssente zino ze tusasula buli lunaku $2-3 olw'okuba twetaaga oxygen ziyitiridde. Bannakyewa bano era baagala bwe kiba kisoboka gavumenti efune ssente z'ennyongereza ku mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi guno okuyamba ku bakola omukka guno gwongerweko obungi bwago ne sirinda. Gye buvuddeko amagye ga UPDF ng'ategeeza nga bwe bagenda okukola omukka guno wabula nga tekinnategeerekeka oba nga baatandise. Naye ate era ne gavumenti esobola okugamba nti katufune supplementary budget amalwaliro gano tugayambeko baleme kusaba balwadde ssente nnyingi. Ng'embeera eyongera okukaluba abalina ekirwadde kya COVID-19 nga beetaaga oxygen baweereddwa amagezi okulabira ku Waliya abalwadde babateereko omukka gwa oxygen ewaka kubanga embeera eri malwaliro ate naye eyungula ezziga. Ne tusumulula gundi ne bagisumulula naye nga byonna tetubimanyi. Banne nga buli omu kugatta amagezi osumulula bw'oti tukole bwe tuti. Kama n'atuyamba ne tugisumulula ne tugisiba natandika okubeera nti nakolaki akontiniwenga ne oxygen we era kati being kino twali tubitegedde ne tubeera nga buli omu ffenna abali ewaka abali around ne tweyigiriza.
Tugezezzaako okutuukirira abakulu eddwaliro ly'e Mulago okutubuulira omukka gwe balinawo mu kiseera kino, eddibu lye balina n'ogwo gwetaagisa okumalawo ekizibu kino, wabula tutegeezeddwa nga bwe babadde mu kafubo n'abaminisita ebyobulamu ku nsonga y'emu eno. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.